Kahenancha, Councillor Buluwadde Ajipungo, Registrar Kya Katonda, nze Chairperson of Education and Health in Mukono Central Division. Abalonzi baffe okuva mu Central Division okutwaliza mu Uganda yonna mbakubiriza okwekuuma nga muli balamu nga byonna tomorrow is Condom World Day. Tubakubiriza ozikozesa, tubakubiriza okuzettanira okwekuuma nga muli balamu. Abantu abalina obulwadde bwa mukenenya mbakubiriza okumira eddagala mu budde, ate era ne mbakubiriza obutasiiga balala nga obanga okimanyi nti oli mulwadde. Nkusaba obeere mukkakkamu, weekuume bulungi, omire eddagala lyo bulungi, kuba buli lw'onaamira eddagala obulungi ogenda kwekuuma nga oli mulamu emyaka gyonna. Omuntu wabanga ali ku ddagala aba mulamu mulungi, wabanga teyeejaajaamizza. Abagenda ku malwaliro okugula condoms, protectors, okuba straight forward ogisabe bulungi kuba sofa gy'ogenda okwekuumisa okuba nga oli mulamu, gyegenda okukuuma obulamu bwo. Ate era nenkubiriza n'abo abatannamanya nti oba balwadde okwekebeza sofa nga oba otegedde nti oli mulwadde wekuume bulungi ng'oli mulamu. Nze Chairperson w'abantu abalina akawuka akaleeta siriimu Mukono district. Enkya lunaku lwa kondomu oba obupiira bugalimpitawa obuziyiza okufuna akawuka akaleeta siriimu, obuziyiza okufuna ebirwadde eby'ekikaba, obuziyiza n'okufuna embuto. Nkubiriza abantu bonna enkya buli omu alabe ng'olunaku olwo alumanya era abeereko ne gwagamba gwajjukiza nti kondomu gyeziri era abantu bazikozese. Ekisooka gavumenti eteesewo kati enkola nnyingi okulaba nti omuntu aziyiza okufuna akawuka, naye enkola ezo zonna zifundikira kondomu yezisinga, kubanga bakugamba nti oba omaze okwegatta n'omuntu oteekakasa waliwo peepu. Kadde waliwo peepu naye oba ogenze eyo nga okozeseza kondomu ate peepu oba tomwetaaga. Nwabeerawo enkola endala eya puleepu nti awo oyinza okwetegekera nti lumu ndyegatta n'omuntu gwe simanyi bwafaanana kamira eddagala. Naye era enkola ezo zonna zifundikira kondomu yezisinga, kuba kondomu eziyiza okufuna endwadde z'ekikaba n'ebintu ebirala, so nga gali amakerenda tegabiziyiza. Kati nze nkubiriza bukubiriza abantu kunywerera okukozesa kondomu ate nga bagikozesa mu butuufu bwayo, kubanga kikulu nnyo omuntu okumanya okukozesa kondomu. Okukozesa kondomu n'okumanya ogikozesa byanjawulo, naye kikulu nnyo omuntu okumanya okukozesa kondomu mu butuufu bwayo, kubanga singa omuntu tamanya kukozesa kondomu mu butuufu bwayo oyinza okwesanga ng'ate kondomu evuddeko ate era obuzibu. Naye kikulu nnyo omuntu okukozesa kondomu n'amanya n'enkozesa ya kondomu. Kati era nsaba buli muntu tojjayo bujja kondomu nga tomanyi gikozesa mu butuufu. Bw'oba weebuusabuusamu mu nkozesa yaayo ogenda ku ddwaliro ofune kansala gikusomese ogikozese mu butuufu bwayo. Nsaba okwongera tofali ku bannaffe kiba ekizibu nga kyakutuukako baleme kukulimba. Ng'ekizibu wamala okukiyingira nga kakuyoola oli mulwadde, beerera ku mbeera kuba eddagala olina kulimira obulamu bwo bwonna guma okikole. Naye ojja n'osanga omuntu olina amatiza naga nti nze manaddiini naye nze nsaba Mukama Katonda n'akugirawo embeera eyo. Ekyo si kyangu era kya bulimba obuwedde emirimu. Omala okukivaako bwebba n'ofa oba ogenda kufa ate toddayo kumulaba, ogenda wekka. Nze mbadde nsaba nti bannaddiini tuleme kweyingiza mu bulamu bw'abantu balala mu mbeera eyo, tube nga tubakuutira na kubakaatiriza basobole okumira eddagala nga balwadde. Bannaffe bano abatannaba kulwala kubayimiriza baleme kwesembeza nnyo bikolwa bijja kubaleetera kulwala, kuba ffe Qur'an etugamba nti wala taqrabu zina, togeeza okwesembeza okusembera obusembezi bwe buli obwenzi. Innahu kana fahisha kyabuwemu wa maqtan wa sa'a sabira, era kifaananyi ekizibu era esikubera ekisinga okuba ekyamu. Ekyokusatu kwekyo bano abamira eddagala bano bamanye nti tebamira kweyagalira.
wabula bamira batwalirizeeko Mungu nga bamira bwe basaba Mungu abataasa ataasa kuba ye n'obuyinza bwa byonna. Ekyokusatu ono ne wajja gwe munnaddiini w'oleeta ate eddiini yo mu bintu by'obulamu bw'omuntu ekyate oleese kizibu. Mbadde nsaba biveemu kuba ate awo okoze kitaliyo era okulimba omuntu ti ate tomira ate tokola ti ekyo si kituufu. Omuntu amira eddagala lye mu budde obutuufu mu mbeera entuufu aleme kuleeta ate bizibu eri bantu balala. So omuntu yenna eno condom yaffe eya government of Uganda gye tusavinga, what you do bw'ogifuna bw'oti condom erina sides bbiri eziriko rough sides, you inspecting olaba mulimu omukka, then after that tunulira expiry date yino ebaako eri very very important kubanga bamukozesa condom eziyulika expiry zibaza kulaki ze expiring. Bw'oba oyuza condom zino don't toluma nnume, condom eno tugiyuza ku sides zino eziriko rough side, ate mu rough sides kuliko parts zino ennene. Wano bw'oyuliza condom bw'omala ogiyuza olina okumakinga sure nti oli ready to have sex. Let us assume nti ono ye mwami, condom ogikwatako wano bwoti, ogikyusa bwoti, kano ne kabeere no bwe kati n'okakwata okajjamu empewo like this, then n'ogiteekako bwoti. Bw'ogiteekako bwoti eroolinga bulungi, bw'eroolinga bulungi bweti kitegeeza kano omugaso gwa kano kuŋŋaanira mu spams after intimacy, oba bw'okalekamu empewo kyangu nnyo condom eyo okola ki okuyulika. Then after that we expect nti omuntu oba omaze bulungi emikolo gyo, omala ogimala condom eno ogiroolinga. Okay, jukira nti amaanyi gaba gakoze ki gakendedde. After that ogisibako bwoti, togireka ng'ehanginga, you tie it. After tying no making sure nti ogisuula mu kifo ekiteekeddwa okuba nti condom eno ogisuulamu. Awo oba omaze emikolo, you wash your hands and you say it becomes the end of the day. So condom ye tulinawo n'ekika ekyabakyala, abantu abamu bati balabanga condom z'abakyala. Bannaye abakyala, this is how your condom looks like. Condom eno nayo kyekimu oba ogenda ogikozesa erina layers bbiri zino ziri rough, naye namu abakyala olina okuba nga oli ready. Bw'omala kuba ready oyuza condom eno, erika akagundi kano kapaati koyisanako koyuliza bwoti, makes it so easy. Kati ate n'ey'abakyala ye yawukanako n'ey'abaami. Condom eno ey'abakyala erina layers bbiri, I mean sides bbiri, erina karing kano akali soft, erina ne kano karing akali hard. Kati how do you use this condom? Kano kakwata ne kakola letter 8 akali hard like this. Okakola letter 8 biseera ebisinga omukyala alina okuba nga alina kwayinidde what? You insert the condom ng'oyimiridde waggulu mu position bot. After that kasiike konna kano kabulireyo. Wekabulirayo just like this. Wekabulirayo kano kajja tuuka eno keyanjuluze munda, kano kasigale ku mumwa kuno weekuti. Kasigala ku mumwa kitegeeza afamanyi to enter olina omukwatako n'omulaga ekkubo n'abanga ayingira exactly wayina okubeera. Eyo condom ey'abakyala same story, bw'oba amaze gizingeko bulungi, sibako, okay, genda osuula. Ate kano akakomo tokambala kubanga kakusanyusizza nedda. So condom eno butaaliko oba amasavu gano agaliko tegali so dangerous, tegenda problem ena ku mubiri. Ate condom oba material bagikola rubber tasiiwa muntu kubanga bamukola inda. Buli seze ezikola condoms zifaanagana n'omubiri material oba rubber. So oli yekwasa kirala condom tentuuka time condom ensiigwa ebiboozibozi aba ayagala kusiiga mulwadde. Stick onto the condom, use the condom and be happy. Otherwise bamutamusawo Sam kirya ndi musawo okusinga omusawo w'abavubuka, ate era nga nze ndi mu area ya reproductive health okusinga ddala abavubuka. I'm so happy to hear that today is World AIDS Day, because I mean World Condoms Day. World Condom Day kirungi nnyo okuba nti bagazetinga olunaku luno olwokuba nti abantu bafuna okumanyisibwa eri okuva eri abasawo ebikwata ku condoms. Condom
twebaza okusookera ddala omuntu ya initiatinga oba yayiya condom olw'ensonga condom ezo zituyambye nnyo okuba nti ziziyiza abantu okusiga okutambuza obulwadde. Of course condom fem science tugamba it's a dual protection method. One eyamba okuziyiza STIs, HIV, ate netuyamba ku family planning. Area family planning is doing very well. So netubanga tujenyumiririzamu because nalira ffe ng'abadidini nga bavubuka nti omuvubuka oba akozesezza condom aba afunye almost protection from STIs, HIV, ate cervical cancer, ate nabanga ne family planning ebekoze eki ebemuyambye. Condom ezo zituyambye nnyo mu bavubuka okuba nti zireducinga unwanted pregnancy, abortion zibavubuka. So abavubuka kiffe kyetukola kubawa information ne bagetinga ba use ne bakimanya nti condoms gyeziri era tuzikozesa fenno wano. Condom use ziri so rate eri so high era if you move around the condom dispensers we always feel them every day. Tuli so happy okulaba nti at least abantu twatwala condoms ezo ate era n'okwalatinga omuntu oba abantu bonna mu public nti omuntu yenna alina condom aba talina mmundu wabula condom si kyabulabe nnyo. Bw'oba omuntu omusanga ng'alina condoms oba mubadde oyoza engoye z'omuvubuka oba ez'omwami munosanga mu condom mulaba oli ng'akitutte ku level endala nnyo naye omuntu oyo just because abeera informed. So condom si butwa etuyamba obutaziyiza siriimu, okuziyiza siriimu, obutasaasaanya kawuka, obutafuna lubuto olwetweyagalidde n'obutafuna birwadde. Wano naffe tukujja no hospital abantu tubakkiriza okujja at any time okuba nti bapikinga condoms okuba abantu bafuna ki birwadde. Tumuvuze bye bayita hotspots bye bifo ebyo ebirimu bano abakyala baneekolera jangu ne tuba nga tubawa condoms ate era ne tuba nga tukola refills nabo ne tuba empoweringa era ojja tuuka nti bifo ebyo birimu abakyala babeetunda si kyangu nnyo okumugendako nga talina condom. Ate ffe condoms etusinga otutrustinga we trust the condoms ezaffe eza gavumenti ntiwapulya ekika kirala kyonna kubanga ekyaffe ekya gavumenti because government always moves with the quality. So twebaza nnyo gavumenti okuba nti egezezzaako nnyo okulaba nti enkabinga up of that gap okuba nti tulina condoms mu ddwaliro tufuba okulaba at least nti condoms ziri available eri abantu bonna sizitundibwa era omuntu akuguza condomu eriko not for sale government of Uganda oyo aba akola nsobi. Condoms zino za bwereere abantu bonna tuzibabwera ku bwereere. So kyekyo kye nabadde njogera ekitono ku condom. Twala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono. Kyenjagadde mpozi okwogerako ku nsonga ekwatagana n'olunaku lwe twandiisenga oba condom use nti condom zituyamba okwewala ebirwadde eby'obukaba naddala siriimu bwe tuba tuzikozesezza bulungi. Zituyamba okwewala embuto ze tuba tetweyagalidde kye twandiise unwanted pregnancies. Zituyambako that is nga tuzikozesezza bulungi naye saagala nnyo tulowooze nti condom zokka zezisobola okutuyambako okwewala akawuka aka mukenenya n'endwadde ez'obukaba endala. Tulina enkola gye twateekawo era ffe tukugamba zo ozigendako luvannyuma nnyo ng'olemereddwa bino bye ngenda okumenya. Number 1 tugamba omwana asoma oba omuntu atanafuna mubeezi oyo asooka abiveeko. Era abaana abasoma ku yunivasite n'omuntu atanafuna muntu gwe yeekakasa nti bagenda kufumbirwa. Tugamba wandisuuse n'obeera mu abstinence oba okusooka okukola ki okubyewala. Tugamba omuntu afunye omubeezi beera ku kintu kye tuyita faithfulness. Weekuume ne munno togenda wabweru kubanga olwedde wasalawo n'olonda omuntu mu bangi. Tugamba omuntu yenna munnayuganda wandibadde ogezaako nga bw'osobola okulaba nti at least ogenda n'okeberebwa akawuka ka mukenenya naddala amalwaliro gaffe aga gavumenti kubanga okebera kwa bwereere ate ebikebera byonna
kitongole ky'ebyobulamu kibitaddeyo bingi nnyo. 4 tugamba omuntu gwe kyatabukira akawuka n'akafuna bw'aba amaze okwekebera yandibadde akkiriza n'amira eddagala era n'agoberera amateeka agaffe nga bagakola ki nga bwe gagamba, kubanga tukiraba nti bw'alimira obulungi nakyo kiba kikendeezaako ku chances ate ez'okuba nga tusiiga abantu abaki abalala. Ekirala eno emphasis oba kyenandiisa essira ngiteeka ku bakyala ab'embuto. Omukyala ow'olubuto bwe tumukebera ng'alina akawuka akaleeta mukenenya n'aweebwa eddagala lyaffe n'alimira ng'amateeka bwe tuba tugamulagidde, wano mu disitulikiti eno tuli happy nti tuli successful, bazaala abaana nga tebalina kawuka ka mukenenya. So nakati ezo enkola ziri awo. Kati omuntu gwe tugamba gwe genda okozesa condom yono alemereddwa byenkumenyedde, naddala mwana tannafuna mubeezi, mwana ali ku university. Kuba ffe omuntu gwe tugamba nti yandikoze ebintu ebyo yona afumbiddwa, amaze okusoma ku university afumbiddwa, afunye omubeezi gwe tubala. Naye kati mulimu abo abalemereddwa nga ye tasobola kwekuuma. Kati yo tumugamba yambala ki condom. Tulina abali mu bufumbo bwabwe naye munnaye nga baganya okukola ki okwenkuuma. Sinze mbatuma sigamba nti bakikole, naye tulemererwa ekyokukola ntugamba wakiri sitaani bw'aba akukemye kuba sitaani si ffenaffe twamuleeta, yambala akaki akapiira. Tulina ekibinja ky'abantu ekirala beeyita banneeko neekolera jange, muno mwe bali mu disitulikiti eno obubunja mwe buli bungi. Kati abo bo tebasobola kwekuuma kuba omulimu gwabwe gwegwo. Kakati nabo tubakubiriza yambala akaki akapiira. Waliwo enkola endala gye ssababuulidde gye tuyita pepu eyo nga oba akapiira kayabise oba omuntu abadde atamidde n'afune okwegatta n'omuntu alina akawuka, tumuwa empeke ze tumuwa n'amina buli lunaku mwezi gumu, akawuka chances ne kaba nti kasobola kukola ki mukwala. Kati tulina n'enkola endala gye tuyita prep yo tumuwa bano abantu abo bena bagambye abalemereddwa okwekuuma abatabuse, abo tubawa empeke ne bamira buli ki buli lunaku n'abanga naye tukendeeza chances ez'okuba nga akola ki ng'asiiga. So n'olw'ensonga eyo saagadde mubeere nga mulowooza nti bw'oyambala condom nti kyekyokka kye tutunuulidde okwewala obulwadde bw'obukaba obw'okwewala endwadde ya HIV. Tulina ebirala ng'ebyo byenkoze eki byembayimenyedde. Ate ekyessira endala kyenjagala tuteekeko nti condom eno bw'oba togyambadde bulungi era ejja kusiiga ebiki ebirwadde. So tukubiriza abantu bagezeeko nga basobola condom zaffe bazambale bulungi. Abo bembamenyedde abali mu biti